Ya ze Lukwago swali anti mundaba bwefaanana. Ekisooka nga tuva ewa waliwo ababbi b'obusimu mu Busoga ya bankuba ejjinja katono banzigye olubuto n'omukono guno enkovu zizino ndowooza ziwona eryo olaba jjinja. Okay? Era nejjo naye abo baali babbi b'abasimu. Kati omu ku baana abaabasuuza obusimu ng'ali ku mmotoka yaffe. The target was not me. Baali batagetinga oli. Okay? Bamukuba. Era Damulira bwe twabadde tugenda e Nakaseke yayambazza bavubuka mukakkane. The Bobi Wine effect is an idea. Its time has come. A fire that cannot be easily quashed. Tutambula byaffe. Electoral Commission yatugambye tunoonya akalulu tukanvasinga support. Muvubuka bakuwadde omutwalo gumu. Ojje otukube amayinja ofaaki. Agenda kukozesa. It is what they call individual culpability. Ete bagenda munene. Tovula bajeta sobola kukwata mayinja ajja kujja ahuduwinkinge gwe akwata amayinja akugamba ogenda okuba amayinja. Sobola kudda eribba lino otandika kuba amayinja mu konvoyi ya president. Bavuka mwetereze. Mukole ebintu bye mumanyi bye musobola okukola nga tebijja ku affectinga yo generation after generation. Waliwo family eri eyo Masaka bagikiteekako nti muwala waabwe gwe bakozesa okuwa Muteesa obutwa. Paka nakati niwe bagiraba abantu bagikijjukiza. Tunulira eri erisajja eri eryakalangala action plan Kakoza Mutale talina mirembe. Musanga mujjaamu awo kawempe kuttaanaawo Tula Road ng'alina akamotoka ali awo kali mu bijerojero kali just kamukalakasa. Kakoza Mutale yatambulanga ne basi ngekuba abawagizi b'opposition Kibooko. Tukuba Kibooko awe Nakasajja ng'ali mu basi. Kakoza Mutale ssaawa zino gwe muvubuka gwe yatukubye amayinja eyankuba ejjinja e Busoga ng'okuba owa security waffe abaabasuuza obusimu bwe mwali mu bbe. Musobola kujja nammwe mukole bya kisiru mu bbe mulowooze nti mujja goyinga Scott Phiri. Okay? Gwe nawe muvubuka gwe yatukubye amayinja ejjo nga tugenda e Nakaseke. Oli mu t-shirt za yellow kasuka amayinja mu convoy y'abantu. Mando Zebula Mando babi mugambo bikola n'agaana. Sobi babi mukozesezza bamwenyigira. Mando bamwenyigira gwe muvubuka gwe oli safe. Atunulira oyo alien skin yajja n'alumba ekitebe essaawa zino ali kuki ate bo bennyini be bali omwekubira. Mukole ebintu bye mulaba nti bitwala maaso ensi yaffe. Uganda was 10 times more developed than Singapore. What did Singapore do to be 100 times more developed than Uganda? Professor Lee when you came here in Uganda way back in the 1960s to benchmark how Uganda was 10 times more developed than Singapore back at the Obote days administration. Idi Amin Dada yawolanga Dubai Center. Essaawa zino abaana Bannayuganda mwenyumiriza mu Dubai eringa ggulu lya funsi. Lwaki temubuuza ebibuuzo ng'ebyo ddala okukozesa otukuba amayinja nga tuli mu missioni zaffe ez'okununula ensi yaffe. Bavubuka mwegendereze. Buno obuyiringu buli gwe gukozesa ebyo biddate politics date games zaabo bukunyiga bukulondoola paka we bukunyiga. Zebula Mando mufu alien skin mulambo gutambula. Sobi mufu muyo gwa ggwanga Muhammad Kirumira baamwekubira amasasi. Kale Kayihura we yali alwana ne Henry Tumukunda. Yajanga n'angamba Lukwago watifu nti bowolereza ebiseera ebyo Besigye nga ne Lukwago be baliko nti nabo bali banguzi ne mugamba bulo kyokola kiri commendable but leave Uganda. Bamukuba amasasi. Kati gwatukuba amayinja.
oba konvoyi ya pulezidenti amayinza kasita kamera zakutte kamera zakulabye ovoola oli abba essimu ayisibwe nga akola ki abba emmundu kuba kati essimu ekyokulwanisa kyaffe kyetulina mukozesa essimu okukwata obutambi. The world is a global village. Anything that happens within the remote areas of Nakapiripiriti within a blink of an eye can be known, can be seen by somebody from United States of America, Ohio, Japan, within a blink of an eye. President, ever since these campaigns started, has been emphasizing the use of social media. TikTok, when I put up my live, please endeavor to share and to like. When you like, more viewers do chip in, more participants do chip in. Because we are leveraging on these technological advancements to surpass Kairingo Museveni media hegemony, where it could dictate to us what to consume and not what to consume. By surpassing it, we embraced social media. Yes, it's a new phenomenon on the African continent, whereby the penetration of smartphone in Uganda is still limited to only urban dwellers, most of the Wiringo proponents. So it's we who embraced it and saw the need to use social media actually to impact the politics of our country in as far as thinking for change is concerned. Abavubuka banna mwewala okukozesebwa. Abamu ku ffe tujja ne tubagamba ebintu nga byaliwo naye olw'okuba temwagala kusoma temwagala nemuzuka mugamba oyo Mbega lwaki akuba M23 lwaki akuba Kagame bebaani nabo buntu nga ffe ebikolobero bwafuna advantage nti tebwabidonkimentinga era they deliberately did that to misinform people. The victorious do write history. Okay? Rwandan genocide, even the Ruwero war. Bintu bingi nnyo bye batabagamba. Otufuna omukisa ne tuinteractinga ne bakulu baffe. Oba ne tusoma ne tubisoma mu mawulire ne tujja ne tubibagamba. Temutuyita Bambega namwe. It's all about reading and looking for information. Wakati tewaliwo media nga kati bweri. Waliwo gagaship of censorship of the press. N'essaawa zino CBS bye twogera wano tejja byogera. Wekana byogera nga bakajjako license. Nnaku zino bakutudde ddiiru n'akayiringu mayiga ne babaddiza license yaabwe. To air out information that doesn't resonate with what people are going through. So here, we endeavored to come up with information that depicts the true image of what is exactly transpiring on the ground. Okay? Olaba erisajja lya Muhoozi lye baateeka mu UCC lyabagambye ligenda kubanninga live streaming. Obanninga live streaming oyina se mu TikTok, oyina se ku Facebook wajigala, we not Facebook. So oba okyali third world country nga you failed to invest in technology, you were dependent on others' technological invasions. Please lie like an envelope. There is no way you can create an idea. Its time has come. Nze lukwago swali abantu kuya amayinja mulekerawo damulira gwe damulira weetereze temujja kuddamu tundu winkinga na bululu ng'ate mukoleramu effujjo. Bino si bwe bululu bulijjo bwe mugendamu. Osoga made a statement, Mayuge made a statement, Buganda is making a statement. I think we were loud and clear at Chankwanzi, at Busungu, Mitiyana, Mubende. RDC we kabadde kaagala olaga amaanyi. In fact nga tebannanka atinga short kana akayiringo nali nzija kufuna tukulwanisa kyange kyali kyagala kufuna. So mutuleke twetabe mu byobufuzi by'ensi yaffe nga temututiisatiisa. Mutuleke mugamba talina buwagizi.
we've come out, we've expressed our support to him, that he was threatening us, or inculcating fear into us. That won't save you. Instead, it is exposing you.